kyola abamanyambo bagana ekigamba nti ebbanga ekiseera ekintu ekyo kiriko bbanga gere komeke tuli fenna wabula walabira nti tegukyakola ki tegukyajja yadamanyi batugezaako tulaga ebbanga erisookerwako nerya wakati n'erisembayo okubeera nga ki nga ddene kitegerekese kati omukyalo yejja musanga yakwata ennaku ze 40 kati nosaana n'atukula omusaayi ne guggwayo naye alinze kuweza ennaku 40 ekyo nno si kituufu Sheikh kyeyagamba nti wa amma al ahadith allati fiha tawqitu an-nufasa bi 40 yawma fahiya ahadithun da'ifa hadithi zonna zonna ezajja nga zikomeka nga ziraga omukyalo ebbanga lyamala mu nifas ziba nnaku 40 hadithi ezo nki nafu naga wa innama urifat muddatu nufasa bihali ghalabiyati nisa ebbanga ly'omukyalo lyamala mu nifas litegerekeka okusinza ku bakyala abasinga obungi bamalamu kubasinga okubageraageranyiza lifenna so sigamba tuteekewo nnaku tuzikome kujja gambaana nga zisukkamu nga waliwo ayitamu ojja gambaana nga waliwo oli omwezi gumu abakoze eki atukudde kitegerekese kati okukomeko okwo si kutuufu kitegerekese wabula mukyala kumusomesa walinza okutegerera nti kati ntukudde embeera ngikoze eki ngivuddemu bwagiraba n'abeera nga anaaba n'abeera nga akola ki n'abeera nga asaala era mulimu ensobi endala ekolebwa iltizaamu ba'du nnisa bisalati wassiyam fi fatrati alhaid au nufasa waliwo abakyala abamu bo nga imaani alhamdulillah Allah yabawa naye nga omusanga era ate ali mu haid ate nayagala asaale nze swati empitako kitegerekese Sheikh yagamba nti ekyo nno si kiki ekyo nno si kituufu ajma almuslimun wagamba almuslimun kyategeeza ategeeza bamanyi begatta ala anna alhaida wannufasa omukyala ali mu haid n'ali mu nifas la tajibu alayhim as-sala tebakatibwawo kusaala wala sawm yadde okusiiba rifenna wa ajma'u annahu la yajibu alayhim as-sala era bakyegattako nti n'esswala tebakakatako kyegezo ina waba ayagala nnyo atya talina kubeera nga akola ki talina kubeera nga asiiba yadde okukola ki okusaala kategerekesaako nam lwali zirina we ziri ensonga ezo naye Sheikh yazireese oba oli awo naye nga tugenda okumaliriza mu ddakiika zino ezibulayo 5 mukwaziina kuno mukwaziina Sheikh agambye mulimu abamu abongerako hamzatul istifham hamza ebuuza waliwo hamza al istifham wena agamba lifenna ku alifu nga kuliko kamaddi nosanga oli nga bwatyo bwakola ki bwayaziri n'abanga abuuza nti Allah munene abanga abuuza nti akbar munene tegerekesa akbar tegerekese Allahu nagira bwatyo tegerekese ekyo ndo si kiki si kituufu si kiki si kituufu okukiteeka ku linnya lya Allah ku alifu awo kyekimu nekukiteeka ku kigambo akbar si kiki si kituufu then nimubeeramu idkhalu alif ba'da alba buva ku ba waawo wena agamba nti akibaru ekigambo kino si kiki si kituufu Allahu akbar kinako yakitya Allahu akbar ba utewangala gamba akibaru yadde abantu abamu bakola ensobi ezo then emberamu n'okweka ha okulinya lya Allah kubanga liriko ekigambo kuliko enyukuta kuliko hu Allahu kuli fenna oyina agamba nti Allah akbar n'agibulizaamu kuli fenna kiyinza okuba ekizibu kijjayo olunyi olw'ensonga saakimanyiire ekyo kuli fenna nze manyina okugyogera naye Sheikh wano mu kitabo akiraga n'akweka hau mukwaziina banje madde sikyegendeezanga so bwe tuba twaziina enyukuta zirina okuva ha erina okulika nti Allahu akbar Allahu akbar so notagamba nti oba Allahu akbar nga wetugambye wali waggulu kitegerekese then nemubeeramu mulimu n'abamu abakyusa kaafu eya akbar ne bateekawo jim ajibaru nam gamba nti Allahu ajbaru
zo obo kiwulidde sinjazina mpya wabula ebeera nsobi nzoga wayinza okubeera wali enjazina empya yasse nga tetugimanyi tuli fenna nedda ssebo bannyabo wabula ebeera nki ebe akibaw erina kubeera kaafu so si ki so si baau. Naam, Sheikh era agamba nti mulimu n'ensonga endala ekolebwa ku idghamu laha min ashhad fi shin fataswir ashad. Mulimu okuggumiza okubeera nalo omuntu ayogera ekigambo ashhadu lufenna n'abanga aggumiza shin n'abanga agamba ashad lufenna amakulu n'abeera shin kibaita shadda kwe kujja kwennyukuta ng'emu eriko sukuni emu ng'eriko empeerezi kati ene taliko mpeerezi eriko sukuni eyingira muno ziba ziriwo ennyukuta mmeka era buli wosanga wali shadda omanyiza ennyukuta zaali bbiri emu ng'eriko sukuni endala ng'eriko empeerezi neebuliramu eri lufenna kalo n'abagezaako kukikola ku shiini eyo ku ashhadu lufenna n'abanga agiggumiza so nga ate eriko sukuni ashhadu ashhadu kategeerekesaako. Aha, then ekyalibadde kiseema gyatumalize n'ensonga eyo mulimu maddu lafdhu ala mutugamba nti hayya ala salah unagamba nti hayya ala as-salah natikawo as-salah awo twali okuwangaza hayya ala as-salah naga hayya ala as-salah tegerekese binezo y'abantu bazikola si kituufu kyakiri ti hayya hayya ala as-salah hayya ala as-salah tulifena eyo ndo nayo nki nsobi then nokukyusa ha eri hayya oyina agamba hayya ala as-salah kimanya abasinga obungi bazikoleza ensobi naye obolewo si kigenderere naam naye nga si hau waliwo tulina ha 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 ne ha ne ha tulifena ha ha ne ha ne ha kati wano waliwo ki wano waliwo hau hau hayya ala as-salah notagamba hayya ala as-salah oba okyusiza amakulu kino kitegeeza hayya mujeri hayya ala as-salah mujeri ki mujeri as-salah lufenna ezo ndo zimu ku nsobi ezikolebwa naddala awo mu kwaziina balina mbye bongeramu naye mutebera bigenderere tebera biki tebera bigenderere abamu ayinza okuba baminge yamuyigiza okwaziina eyakola enki yamuyigiriza bubi oba ye nga lulimi lwe luliko obuki bwe luba nga lulimi oyinza obutavunaanwa ayinza n'okuba nga tabimanyi ng'akyayiga buki ng'akyayiga buyizi naye oba omuwulidde lwaki tusoma ebintu bino osobola okuyambako muganda wo nga munnaye nkuwulidde ng'oyazina ng'ogamba bwoti naye wano tukola bwe tuti bwe tutyo tulina okutambula mu mbeera yakubeera nga tuwabula bannaffe so si kujereegana kukola ki kuli fenna okujja kola babiteekamu esswaga nga wateekamu amalala balage nti yaleeseyo enjaziina eyawukana ku yamu ekyo kiba kirala tuli fenna hawula wabanga yenjaziina ye bw'aba akoleramu ensobi tubeere nga tumukola ki tubeere nga tumutereeza biawunihi tabaraka wa taala. Nja kusaba mukkirize obudde bwe bwennyini sijja kubeera nga mbusussaamu saawa wakitiibwa Allahu azza wa jalla abeere nga ayongera okutusisinkanya atuwa okuganyula mu kaseera kano abeerekereza Allah abeere nga abagabirira atusaba wakitiibwa Allah atuteeke embaddu abananyiikira mu mwezi guno gwa Ramadan ate ibada ze batukoleddemu abeere nga azikkiriza nyongera kubakubiza kwongera mu maanyi kusoma Qur'an okusaddaaka okuliisa ku bantu emmere tulifenna okuyunga oluganda buli ibada gy'omanyi kubanga buli ibada gy'okolera mu Ramadan Allah agikola ki agikubisaamu idhan tugayalira ka sizoni kano leo lunaku lwakumeka lwakusatu erigese olaba nti etambula tujja genda okuddamu okujja wano nga byakyuse edda nga tuli mu 10 soka tugamba nti akaseera kofunye kakozese ekisembero ddala weekolere programu yo konaakolera ibada zo oyina wajjanga alese kiboozibozo omanye nti munnaye buno obudde bwakusoma ku Qur'an n'okwebakamu kikulu naddala obudde obw'emisana obanga obufunyo osobola okwetegera tarawe n'abantu babeera mu tarawe nga basumagira nerako ebbini ezimuyitako esoba nga yeesigamye empagi tuli fenna so bw'ofuna waakadde akuyamba okweteekera obeere n'amaanyi mu kaseera kali umulamudekanizi bameka 3 kubanga mu butuufu okuyimirira mu Ramadan kikulu nnyo ate kisinga okubeera nga kikulu ddala
kwe kusala tarawih ne imam n'ogimaliriza naye. Man qama ma al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Omuntu atandika tarawih ne imam n'amaliriza naye awandiikibwako empeera za muntu ayimiridde ekiro kiramba. Ani asobola okuyimirira ekiro ekiramba mufe? Tewali. Idhan esatu eraka ezisatu muzigumiikirize. Bonaaba otuuse hango yakusalirako waka osobola okusala eraka 2 4 6 tuli fenna wabula okwekwasa kanze witi njala gisalira waka si musango naye tugamba olina obulungi bwoyi obukoze eki obukusubye mukitegedde ekyo. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.